My name is Viola Bagaya. I live with my poor simple family. Yeso ketandika butandisa kalango. There is my 20. Kale no mu bulamu obwa mwana mwalono Viola Bagaya. Eka basuliliranga emiwogo okutalimva. Naye lunaku luno boyfriend yamutera wa kabaga akuzize emyaka 25. Bamuyimbira akayimba akamazaalibwa akwaliko sanyuka kwerere eri omuwala ono n'emikwano gye. Naye eryali essanyu lyazaala miranga tukyalengera kalango. Tagudde anogose bunogosi Throughout the whole night. ekiro ekyo kyafuuka ekirala Police kuba bine nekidda ku bikukujju. Embeera bwe yatabuka genda kufa mu gwewo. abaali bali kabaga ebisakiro tandika okwekyusa gy'oli mpanga emiranga okuwekula enkizzi tukyalengera kalango tukyalengera kalango katono nnyo abaali bagenze ku kabaga akamazaalibwa jambiya ze zaavaayo ekitta bantu ekitta badigize muga yafayizo firimu yino tukyalengera kalango. Bannange omwana wange yalazeewa. Fight for our lives. Kabadde kabaga abaana ne bawambibwa ekita bantu kyafuka ekita bantu asooke tulengere kalango katono nnyo ejambiya ze tulengera emu firimu yino miwunya gyokka gimewunya akapale eno nno bagiyita tulagidde. I can't fucking kill you. Teri ku coming soon. Yolaba akalango obuulizawe bazitunda ofune kopi yo tulagidde. Ekibwatukira noonya firimu kati ate zibabunyumirizibwa entandika firimu egenda maaso mpolampola jovaninga bulijjo tugitandise mbulambalamba Geoffrey King tugenda maaso era nga ntandika butandisi toteekeddwa kulabika nti osubwa ekyali ntandika tugenda maaso toteekeddwa kunyumirizibwa entandika firimu egenda maaso kintu kitibuse entebe kintu ky'entebe tewakyali muzannyo entebe productions tugenda maaso bakutuusaako entandikwa toteekeddwa kusibwa ate nate ku mulundi guno givaninga bulijjo ekyali ntandikwa omuyiggo nga efirimu etandise era nga tugenda maaso tosaanidde kulabika nti ogisubwa yadde okunyumirizibwa akatundu ku yo tugenda maaso mpolampola MK Video Center bali ku Majestic Brother omwaliriro ogwokutana edduuka namba 8 tugenda maaso n'entandikwa tuteekeddwa kusubwa ate nate ku mulundi guno ekyali ntandikwa so nga ku ntandikwa tutandikiddeko ebbali eno tulengera omwana w'obuwala bano abaana abamanyiira okukola emirimu munnange era ali mu nnimiro bw'agenda maaso n'okukola obyakayimba eno ali ku ndagala ali mu kusala ndagala tugenda maaso era nga tutandika butandisi kwegamba ensolo byonge omulembe gumaze ogw'ensolo by'okuvaawo tulengera kwegamba kati enkola eriwo singa oba oyagala okusala ku ndagala ofuna kati wali n'oyisaamu akambe so nga ate mu biseera biri zaalinga nsolo byo ekyali ntandikwa tugenda maaso tuteekeddwa kusibwa n'etandika egenda maaso The Ant omuyiggo ye firimu etandise era nga tuteekeddwa kugisobwa kombe mwana mula agenda maaso n'okukola ebyo byonna ate tulengera lwajja abo yaana alina ekisago ky'amaanyi kinene okamala misana nno tuku ekyali ntandikwa mukazi atunga amaze ofuna endagala ezamutumiddwa ewaka ekyali ntandikwa tugenda maaso jovaninga bulijjo entandikwa firimu egenda maaso tuteekeddwa kusobwa musajja twagenda amaanyi gatandise okumuggwa ekiwundu ky'amaanyi kyalina ate nga kirabika atambulidde akatemerera akawera tugenda maaso era nga tutandika butandisi toteekeddwa kugisobwa eno etandika butandisi egenda maaso mpolampola munnange ajja agwirana ogenda okwetegereza amaanyi gamuwedde so nga we gamuggwereddemu ate waliwo omwana muwala abadde agenda maaso n'osala endagala kiki kino bannange mukazi watu ng'asala wagenda alabe ogezaako mugira azitowokamala mukazi watatidde naye nga mbutuufu alaba omuntu ono alabika yeetaaga okuyambibwa ekyali ntandikwa tugenda maaso ogenda okwetegereza omusaayi aliko omusaayi mungi nnyo kamala avamu omusaayi mungi nnyo kamala takyali mukenyeenya
ogenda okumukyusa okwetegereza obulungi akyassa ntebe production zibakutusako entandikwa toteekeddwa okulabika nti osubwa salimatiya a film by salimatiya tugenda maaso era nga tutandika butandisi Jackson toteekeddwa kumusubwa ate nate ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola Kasirye John Bosco toteekeddwa okulabika nti omusubwa ekyali ntandikwa mwana mwana Ruth embaako y'omwana wa muwala yesu ke tugenda maaso n'entandikwa saagala osubwa ate nate tugenda maaso n'entandikwa saagala olabike nti n'onyumirizibwa bunyumirizibwa entandikwa firimu egenda maaso mpolampola Jovani nga bulijjo tugitandise mbulambalamba firimu directed by Salimatiya tugenda maaso eno omuzanyi w'amaanyi muzayi wa kazi omuyiggo ye firimu etandise The Ant ye firimu egenda maaso era nga tutandika butandisi twaga twetegereza ate omuyiggo gwaki kanno tujja tuvaayo tuddako ebbali eno tulengera obulamu kwegamba buli bwennyininyini gwe bwotegedde obweri kwegamba ngange munnaye nga bw'obumanyi obw'ekyalo mbeera yonna girengera kwegamba abantu abaliyo batunulanga gwe baaliddeko emmere kuba mu butuufu era waliwo abagirya ekyali ntandikwa tugenda maaso akazi katambudde ako mwattu era nga kataasa bangi tugenda maaso era nga tutandika butandisi toteekeddwa kusubwa wali ekintu kitambulira ddala nga bw'omanyi embeera y'omukyalo tulengera abatetenkanya buli kimu kyonna kina Uganda kye tutandise omuyiggo ye firimu egenda maaso The Ant ye firimu etandise bannaffe baana b'entebe wano entebe wano ku nnyindo wano tugenda maaso firimu directed by Salimatiya mwana wa Nkiima tugenda maaso muzeyi wa kazi tulengera omukongozi gye tutandikidde bali waliyo ekiggwa wabula nga ekiggwa kino tumulengera omunene Kasirye John Bosco omujjukira mu sinema Nkuyanja tugenda maaso Jovani nga bulijjo ekyali ntandikwa waliwo gwe tulengera afeenya omukono gufeenya alumizibwa okamala wabula nga omusawo alina be yamutuma ebikyamulemye okutuukiriza ekyali ntandikwa tugenda maaso ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso toteekeddwa kugisobwa genda okwetegereza waliwo abajja emisinde babagabiridde amajambiya bebagaza amajambiya kamuyite bosi baba no bakomyewo bazze bantu bange ekintu bakireese yangwa mwanguwe kuba bino byoliko ozannyira mu bulamu kati nno waliwo ekiteekeddwa okukolebwa okutaasa obulamu bwa bosi omukono obutavaako n'obulamu obutagenda bannange ebintu bitabuse mugagga nti ate kiki Fred atuvuddemu n'adduka yatutumye omwana tumuleeta olugize n'atwefuulira bw'atakomyeko ekyo n'atuyitira poliisi n'adduka katugenda kola tutya omukono guguno gunaatera kutukako enfunyu zitandise n'okugera mugende mumukwate bekiba kisoboka kati babadde ne munne bwe bakola naye naye munnange yabeefuulidde oluvannyuma lw'ekikola kyeyadde bagezaako muyingizaamu ye kyatali mu mativu nakyo tugenda maaso tulina ofuna Fred mu buli ngeri Fred yalina otuwa omwana ekyali ntandikwa Fred alina opawa omwana enetandise negenda maaso baana b'entebe wano waffe wano entebe wano ekyali ntandikwa toteekeddwa gisobwa pulaani eyasoose erabika eremye gy'okoma okulwawo obulamu gye bukoma okubeera ku lusuubo gw'ogenda okufa sinze musawo munnange baako kyokola okunyamba kati nakuyamba ntya nga saddaaka teriiwo kati nkuyambe ntya kati ono okutereezebwa waliwo saddaaka eteekeddwa okukolebwa wabula nga saddaaka eyo ya mwana bulamu bwo bw'oli mu kuzannyiramu singa tuba tufunye saddaaka oli wakufa mbadde mbagabe bagende basaddaako omuntu omulala kale genda okuumire wabweru kuba nange mpulira ekivundu kinzita wano genda ogirire wabweru gy'ogira okuumidde ekyali ntandikwa tugenda maaso n'otunuulira omuntu atafa ku bulamu bwe oliawo wemagaza nga mukene
tumbavu. Nisagala abantu badde mu kuzanyira mu bulamu. Oli mu bulamu bw'ozanyira kasirya John Bosco ligino ne muzi. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Toteekeddwa kujjusibwa. Kati okwetegereza mukazi wattu omusajja entunusi zekyakuba n'asala wawulirize ne ku mutima. Omutima nga gukuba bwe tututu. Mukazi wattu ng'atandika kuba nduulu. Ebeeyo ayamba. Naye ng'ate bali be yadduseeko nabo batandise kaweefuba w'okumunoonya. Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola. MK Video Center ku Majestic Plaza Mwaliro gwakubira edduuka namba 8. Tugenda maaso mpolampola wali ne ku Zaayi FF17 ozisangawo bulungi nnyo so ng'ate buli lwa Mande wabeerawo sinema eziba zifulumiziddwako otadde n'olwokuna. Tugenda maaso mukazi wattu agenda okwetegereza nga waliwo abazze n'amajambiya bajja n'amajambiya bazze kutya abantu abo. Waliwo abantu b'otunulira nga mbutuufu si batyabi banku ate ng'eno teri matooke gagenda kuyonjebwa. Kiki ekibaleesera baagala ki? N'amanya kyandibanga banoonya ono azze n'agwa wano maaso ge agenda okudda bw'ali. Omusajja akyali mulamu kyokka azitowa okamala abamunoonya basembedde. Tugenda maaso n'entandikwa mpolampola. MK Video Center wali ku Majestic Plaza. Firimu zino wozisanga mu bungi bwonna bwoba weetaaze. Oli musuubuzi oba oyagala kamu ozifuna zonna so nga naawe abeera ku Sunrise enjogerere kyokola kyekisinga. Tugenda maaso kazi wattu agezaako tetenkanya ng'afuna ngeri gya yiyaamu alaba oba asobola omutaasa naye nga ne bali nno basembedde tebali wala. Ate omanye omuntu ng'alina kyanoonya ate nga kyanoonya kiriko akasente n'afuna engeri gy'amubikamu n'anoonya kakava akatiddi. Sajja beeswa kwegamba kitegeeza kyonna kyakwatako waakukisaawula busaawuzi. Kati mu kunoonya ennyo ayinza kuba nga aliwa banoonyeza ne sekunoonya ye omulaba omusajja gy'ali olaba asaawula kwegamba bukasooli buli n'akasaawula n'obusungu. Kati singa akwata ku bulago bw'omuntu era bannange mukazi wattu ayeekwesakwese mutwe alinga nseenene. Ekyensuti kiri bweru abadde ngeye munnange ng'agumiikiriza akabanga ng'asooka ajja alabe we yabikidde mutaka yabikidde mutaka kiri kitya abadde nga eyabisse amenvu musikazi wattu kuba bino byonna byakola agezaako okutaasa bulamu bwa muntu gw'atamanyi wabula nga kisanze nga mubutuufu asaanidde okumutaasa. Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso era nga tutandika butandisi. Baana b'entebe wano nno mwattu kati n'okuddako eno tulengera omwana omubalagavu kamala obulungi nnyo mwana Mora Ruth ali wano agenda maaso n'okwekaanya ali mu bitabo ne berubaluwo mulango olu waawe waliwo ekiguddewo ate kiki onkanzi tombuuza byonna bireke mwepuliriza. Ndi mu kusoma bitabo byange nkimanyi osoma kiki obadde ki sooka ojje naawe kati ajja asooka ayise mukwano gwe nga bamanye emirundi egisinga obuugi ekintu kyonna kyoba ofunye oba kizibu oba kyassanyu mukwano gwe yasooka okukimanya ng'asooka ajja abulira mukwano gwe azze amukulula paka ono olwalaba gwamuyitira mukazi wattu n'azirika n'okuzirika awulira ayagala kiki kino aguddewo ekigwo ku kyalabye Eva bannange Eva yagala kundetera mitabwana omusajja omuleesa afiire wano omumanyi nti simumanyi nange newaddeyo muyamba buyambi Eva omusajja agenda fiira mu lujja lwa maama omusajja ajja fiira wano ogenda kundetera emitabwana kati ojjeyo waaki gy'abadde naye kati singa omusajja afiira wano omanye emitabwana gy'onooba otadde mu maama wange nze ndeka butuma omusajja wo mugyeewo wano saagala kundetera bizibu. Tugenda maaso abasajja banoonya ogenda okwetegereza nga kirabika genda okulaba ensiitaana emikululo nga wabaddewo okkulula okwabadde okw'amaanyi okwabadde wano. Iva toli mukwano kituufu ne mukwano gwo naye
enze ebintu sigenda biyingiramu munaiva munnange tuyambe omusajja ono lwaki omututte wammwe kwano just kati okwetegereza okusinzira ku bali kukunoonyereza ono mukugu okwetegereza omusaayi wano bwonna n'okuwalwa kyandibanga aliwo omuntu eyawaludde waliwo omuntu eyawaludde kati otandika atya okuyamba omuntu gw'otamanyi bannange labayo womutereezeza kati singa abantu bamulabira wano tumutwale mu nnyumba nanti nyambaako omusajja anoonya ayina ejambiya yonna ejambiya nswakaavu manye ejambiya enswakaavu gyakutte kati okusinzira mu kunoonyereza ye kwakola n'okufumiitiriza kwafumiitiriza ng'omukugu waliwo omuntu ayambye omuntu gwe tubadde tunoonya waliwo amuyambye kuba alengera omusaayi gumuvuddemu mutaka gubadde mungi kitegeeza badde tusobola kweyongerayo olw'ekiwundu ekyamanyi kyalina kati n'ayita bakyaliibe mumanye ekiriwo wabaddewo omuntu ayambye omusajja gwe tunoonya kuba ndabye wali omusaayi sala endagala ateekeddwa okuba nga yayambye omuntu ono gwe tubadde tunoonya tugenda maaso kati nga basolo basooke beegaba enfo balabe oba bayinza okubaako kye bagwako tugenda maaso n'etandikwa firimu kino nno kina Uganda naye oyinza okugamba tuli kuziriziri naye nga kyaffe kyawano baana b'entebe wali eri genda okwetegereza mukazi wattu yeewadde yayambe ali ku muntu gw'atamanyi wabula Eva ye mweraliikirivu onayagala kundeetera mitawaana maama taliiwo kyokka aleese omuntu gw'atamanyi amujjanjabira wano yenna avaamu musaayi kati singa omusajja afiira wano tugenda maaso Eva ddala era olabirira nga Eva yennyini omanyi amannya ago agaba Eva olabirira nga Eva erinnya tebamutuuma kyamu nga baalituumira ddala omuntu omutuufu naye osanga omuntu gwe baatuuma erinnya eritasaana kuba lirye Nalulungi naye nga bw'omwetegereza bamuyita Nalulungi naye nga bw'omwetegereza alina kubeera mu banna babi kati ogenda okwetegereza okugjayo ndaga muntu ye kyomukisa omulungi adde alina ebiwandiiko laba okwetegereza ku ndaga muntu kuliko erinnya Fred kwata ebintu byammwe akaseera k'omaze wano kanene wandibadde okwata mundo n'omugjawo wano onzijukiza omusajja tumugje mu nnyumba saagala munnange kundetera mitawaana akabanga k'omazewo kamala sise naawe genda kati no bambi amugambye kasooke mala okwekoonako ewaka tomanya nyiza ofunayo obuyambi kati okudda wano ogenda kunsasula ddi onsasula ddi njakuwa obusazibwa naawe luyi gwe baba okimanyi nti onsabudde mba nsala ku majjaago njagala sente zange gwe ojja zimpa onaabanja va ku biri va ku bano ba Vincent abasaagisa be babanja onaabanja ne mukubakuba ate bodda muzanyo sebo sereza ojja zimpa zonna saagala za bitundu okimanyi kyali ankubye kati kumbe alengera kana kawala sokoleke bebi vaayo ffe tulina ebizibu ayambadde esaati ez'abalikombu kadembo kano simayimu ati kalingalaki oba kaagala kumanyiira nze aliko ate kaagala okunzijjako alimbu kubaliko tugenda maaso mwana mula afunye ekizibu ate nga atya okubaako gwakibulira omulala era nga mukwano gwe yekka Eva yakimanyi bamutumye endagala ewaka lengera bajja akombooza ate ebizibu ebirala so nga ate bagamba never trouble before troubles you teweetabaala nga kizibu ng'ekizibu tekirina kutabaala akomawo ewaka yebbirira Lydia taata liruddawa laba noono bakutumye kuleeta ndagala kati lwodda nkubuuziza mbulira taata liruddawa ali eyo manju buli omwana ono lwabaako waalaga emirundi egisinga akomawo akomboozezza mitawaana kati ekimu ku baganda be baatandika n'abamu okubanga bamwekokkola ewaka waliwo n'omwana omulala ow'obuwala aliwo naye ate bambi ye yazaalira ku lujja yazaalira ewaka kye bayita ku lujja kati omwana omutaaliwo omulala
ate ye muganzi nnyo yona atera okukombooza emizibu kati alina ekizibu ekirala kyakombozeza kazende ate oddukolagawa awekangaki kasirye nkusanyi oyo tukusonyiwe obadde oluda salimbatiya muzeyi wa kazi oyogera nange ng'oyimiridde taata bannange bansonyiwe okuva ku makya wagenze kimandagala emmere zino ziri sawa mwana gwe kati osaana kubonereza twakakutumira ndagala nze bannange tonkubira mwana se tonkubira mwana anti ye muggalanda tonkubira nse muggalanda mama taata agenda kunkuba tajja kukuba naye maama omwana ono asusizza muleke bamukube taata salimbatiya tugenda maaso saagala kumanyira taata anoze okulongoosa ewaka era nga mugufu n'okulongoosa ewaka saawa ya kibok okuba si kwe kugunjula kyekimu ku nsonga maama yezajjeeyo okuba si kwe kugunjula sooka omubuuze kyekimukereyesezza okusinga okusooka omukuba naye naawe maama olimba abaana ewaka badde baagala muto waabwe abonerezebwe ku lw'ensonga nti munnange emirundi mingi bamutuma ye nadda ate mu bibye kati okuddako eno genda okwetegereza omulutaka ate nategerekeka nnyo bingi bimukwatako wabula nga alina ebimujjira mu mpolampola tannategeera kikigenda maaso naye nga olwa bamuyigga kwegamba ebimujjira alaba okuba ng'alina abantu baali nabo mu mmotoka nga bali ku byemu ku bibadde ebimujjira kati babi Eva ali kujja ewaka kumbe zireeta mutaka ali ku mulembe gw'abaliko sise soka kye kiki oli otya jande ali ku mulembe gw'abaliko kasita kwaffe oli mu kuzungira mu musana kasita ndi ku kyalo kyaffe ate waliwo obuzibu kumbe mukazi wattu ewaka abuliddwa engeri gy'atandika okubannyonnyola kati nga yeekwasa kadomola yeefuula embw agenda kuluza afune omukisa gugenda okulaba omulwadde erigo yateresa eri mbeera kimwali tugenda maaso mukazi wattu alina ekisa ku mutima ekimuleetera okugezaako okuyamba abantu abalala ng'afuna wakweka kadomola ng'afuna watereza kadomola tunulira ono Eve badde tugenda naye ku luzo bayasigaddewa bannange nze oyo omwana antamye ewaka kyokka obuzibu okiriwo ye bamwagala nnyo bamusuuta ejendi muli mutya ye mubuuza kyemugamba mufubu tusali nga temundaba nga nemusobola kumbuuza atandikira mu giya alinga bufirimu buno obwa kungufu mwalinga mmwe mwajja wano ku kyalo nga mwali mweyogeza oluzungu kati mukyalwogera mwena mutuuse n'okudibira ku nzija naye ngero ono embeerebeere tewazaalira ku lujja gwe kali wano kasunda mbeerebeere nze ate tomanyiira naalongonze nkulogerawo omanyi omuntu okuggulako olutalo nga tolina kyomukoze mubeeramu abantu ababeera n'obuddubuddubu ku famire z'abalala kati obusungu bwalina ku bazadde wuno abwetisa butadde ku baana kitammwe najazala mu lukazi olutalina mukisa n'akamu kuba bukubi bisiraani mujja ddibira ku lujja mmwe nammwe nga nnyammwe bwe yali era baaluwasa lunyammwe nga lukaddiye tugenda maaso kwegamba oli abeera n'empalana etategereka weeva eva aliwa mwana badde ndi bize nabyenkola maama wange taliiwo kitegeeza emirimu gyonna egisigadde nze nyino gikwasaganya kwate kuba ogende munnange ngasemeyabyewaabwe ngasemeyeyo talina mulimu gwakola okugjako okubeera ku kyalo ng'agenda asumbuwa abaana b'abandi mama bebe amaze noja bebe soko eri ebizibu byo nasooka ategeeza munne ekiriwo nga bumanyi abaana b'obuwala ate nga balina ekyama ekiri mu nnyumba balina omuntu gwe balina mu nnyumba awo
kazi wattu ngasala wagenda alaba omulwadde ngono bamutandika mubuza ate nze mwana tonyonyogero ojja kunkyankalanya ate bwe nkyankala namba mubi alimu bambi waya ezimu zapasuka embeera ze z'abaana abawaya ezapasuka kati nno nabadde yeekakaba genda mutuukako sooka oleke eraba ekisago kifeenya ekiwundu kifeenya nze just nakulonze ngo ndi ludda wamu nange nakulonze bulonze eri naadde ensala ndagala sobola okulongoosa nenkuleeta wano osobola okulongoosa munnange sajja wattu simanje wavudde naye kundaga muntu kuliko Fred ate kati obuuza nze nange nagenza okulaba ng'oli bw'otyo kwe kuleeta wano oba ogirozemu badde nsaba kutuzi bampe kutuzi tugenda maaso nga basooka bamusimba kutuzi mwana muwala bambi Eva afaayo kamala Onyabo awulira akajete awulira afa awulira afa ekiwundu kyamaanyi tugenda maaso ABS TV Kawala ekuumuza ebirowoozo mpola mpola kina Uganda kwe tuli essaawa eno era nga tugenda maaso maana akaddemu kange okagamba nti ate nkategeera nnyo akawungeezi tubeere ffenna ali atya omanyi kye tugenda okola badde ngenda ku luzzi luli bali akadomola nendeka nga kakwesi tebamanyi wa gyendi badde nkusaba omperekereko no tujja tumulese wano ngende enfuna amazzi ono bambi alaba buli kaseero nayongera muteeka mitawaana kati omusajja mumuleke wano ewaka gwe tutamanyi simanyi bimukwatako nze ndabira ddala sise naawe yambaaze okudda eno kati okwetegereza maama mukambwe nnyo ku bana abaana abalala naye bwe kijja ku Eva maama teba mukambwe n'akamu bwe kijja ku Eva teba mukambwe naye ku bana abalala zipange bulungi enkumu zipange bulungi baana mmwe saagala ebyo tugenda maaso kino kina Uganda kye tulaba Kegi videos Kauku guys video Jovan as usual egenda maaso liba teriri busa Eva akomyewaze ne mukwano gwe sese waka bano bewunya okuba nti bo bakozesebwa nnyo bwe batyo wabula Eva akola kitondo yoyo mwana omuggalanda emirundi egisinga obungi empisa gye bamuyisaamu ebeera bwetyo afevalingibwa nnyo munnaye maama mbadde nsaba nsuze ku sise munnange kuba sise munnange waabwe aliyo yekka maama we yagenze mulumbe mwana wange twakava mu bizibu ebirala ne kitaawo wano genda gwe kennyini omwegambire sinze ogenze ku luzzi wuuyo oluddeyo bw'otyo maama munnange yogerako ne taata nzikirize akkirize Eva ansuzeeko genda osabe kitaawo kasita omusaba nze sikirinaamu buzibu bwakkiriza nze sirina mutawaana sijja kugaana gweomusuubira nakkiriza nange mu nnyumba nti amu mbadde nsaba Eva ansuzeeko ko taata ali eno Ivono muleetera leediyo yange ebirango binampitako abaana babadde ki atumiza akalaadiyo ayagala wuliriza ku birango akalaadiyo ke taata leediyo yino mwana yefuula omulungi kuba alina ekintu kyeyeetaaga kati okuva eri muwala ngaasanyusa okulaba yegwe munno wamuwa Eva oli otya mujebale emisomo
emisomo tugikwasaganya. Akasozi k'abayizi kati ako. Akasozi katuleega. Genda okwetegereza. Naye onyiriridde. Ku ssomero mwana gwate onyiririddeyo bulala. Mama. Salimati oligino ne muzi. Tugenda maaso. Mama ali atamu ne mama taliyo yagenze mu lumbe. Nzeyo okimanyi nti ne waka. Okimanyi nti muno nga taata omuzengera asula muze kamera eremu ku nsonga ezibadde zindese nga njagala okkiriza Eva asuze ogambye otya. Akolumu muzeeyi. Mama wotaliyo. Ono ye mama takirinaamu buzibu singa taata abakkiriza. Omwana ogenda osuza ku mukwano gwe kuba mu nnyumba atyamu. Mube n'empisa ennungi. Sigenda kugaana naye ngenda kubasaba mube n'empisa ennungi. Era ku makya Eva okeere ku makya okomewo ewaka kuba emirimu mingi ogimanyi gye tulina ewaka wano. Taata n'asalawo okukkiriza Eva agenda asuze munne. Taata munnange ng'omuntu omukulu ensonga agirabye oli atya mu nnyumba ate mwana waabwe wali osulamu yekka tekiba kirungi. Kumbe ewaka waliyo ekiriyo. Ewaka waliyo ekiriyo. Kati okuddako eno tujja kugira ono tataaja wa mute bamumyutinga mutataja kati abanoonya omuyiggo kugenda maaso jambi abazirina aye sebo je tataja wa mute oyo kasiru tuve wano bamumyutinga yazala ali muted yazaliwa ali muted. Tugenda maaso mpola mpola kina Uganda kye tulaba n'okuddako eno omulwadde tannafuna kigenda muyamba wabula nga tudda ku musawo omukugu Kasirye John Bosco Original Names ali eno omukongozi bamulagira ekyokukola ku balwadde abali ebweru wali wabula nga ono ye alinda kimu saddaaka eri yokka ey'omwana Fred gye yabuze nayo yeyoka esobola otereza obulamu bwe omukono gulekerawo okufeenya. Omukono gulekerawo okufeenya. Kati obedde olinda ki? Obedda muli ku kyeddagala balyetaaga eri mugire eddagala tuve wano. Sanna munnange. Koze ntya. Omukono gufeenya. Omukono gufeenya. Alinda abaana bye yasindise baba no bakomyewo. Boss. Omuvubuka tumunoonyeza atubuze. Katinda muŋŋambe kimu nti mwagala nfe. Nyeze ekyalo kyonna. Ekyalo kyonna tukinoonyeza. Abalwadde balina okunywa eddagala kwata gwe ekigajji. Bamu ebyo. Ekintu tukyagala. Kanzije. Tugenda maaso. Ngenda okutaba. Kiganye. Mukama wange ekyekintu kiganye. Kati bwe kiba kiganye enkole ntya. Omanyi ozanyirako. Kyozanyirako oli mu kuzanyira ku bulamu bwo sinze. Njala nze kennyini nkyekwatiremu. Badde nkusaba nze nkyekwatiremu nenoonyeze. Ozanyiramu tokima. Oli mu bulamu bwo bw'oli mu kutogoole bw'oli mu kutogoonnola. Nenzi ngenda kyekwatiramu. Ngenda kyekwatiramu tugenda kukola kyonna kisobola tufune saddaaka eyo eyeetaagisa. Nyamba. Obudde oli bwakufa ate nze kati nkirinamu obuzibu gw'ogenda okufa ate nze. Gwe bw'onoodaawo muzannyo. Gwe bajja okuza ate nja kubeerawo nzanya n'osooka okuziwayo ekitiiyo ekisooka eky'ettaka. Wezannyira Mukama wange ow'ekitiibwa kendeeza ku busungu. Tolina saagala kolagana n'abantu batalina buvunaanyizibwa. Muzzukulu. Gwe ddaawo gwe onoomanya. Mukama wange obulamu nange mbwagala. Bw'otadda kiri gy'oli genda. Obulamu bubosi bwange. Omutunuulira afuunyuka. Tugenda maaso. Kale nno mu kaseera kano tugenda kukola tutya? Ebintu birabika biringa ebitutabuseeko kuba Fred singa akwate kubo n'agenda ku poliisi nga bwe yabadde akoze bajja tunywa ffenna. Biyingiddemu abantu abalala. Lindako. Waliwo abalala babiyingiddemu. Boss. Waliwo abawala abamutolose. Waliwo abawala abamutaasizza kirabika.
Ulira. Wanga waliwo abawala bamutolosezza. Manye nti kati buli muntu yenna agenda kukitegera. Kye mulina okumanya buli muntu yenna ajja kumanya singa abeera waba bamutaasizza kigenda kuba kituleetera obuzibu. Buli muntu yenna akimanyiiko mukakase. Ddala mugende mumutte buli omu yenna akitegeerako ne bw'aba akiwuliddeko buwulizi njagala ttibwe. Ye oda okuva eri boss. Ne bw'aba yeesembereza bwesembereza. Bantu abo balina kye bamanyi alina kuttibwa. Wulira oda gwe. Njagala ojjongoberere tugende tunoonya saddaaka endala. Kati balina okugenda okunoonya saddaaka endala yonna weeri. Kuba obudde ye nga boss bumuyitako. Ye nga boss obudde bumuyitako. Tetusobola kuleka bujulizi bwonna. Temuleka obujulizi mwe mwana. Temuleka obujulizi kuba biba bituwunyira ffenna. Basi balina okuddamu okuyigga kati. Tewali muzannyo. Egenda maaso. Egenda maaso no. Vanne kubiridda ku bino. Obudde nga bugenderera. Abaana b'obuwala babakiriza okusula bombi. Kati okuddako eno bagezaako munnange okulabirira omulwadde nabo nga bagenda maaso n'okwerabirira mpolampola munaku tadooba wali yeegenda maaso n'okudooba n'ebyayo. Tugenda maaso. Olwadde afunyemu kulungu bangu b'okusingako we yajjidde. Agenda afuna kutwanyi. Naye ng'ekiwundu kimuli bize. Simanyiga muntya. Sikutya. Mulabika muntya nti nze munnange sikutya. Tomutya. Eva gwe omusajja tomutya. Temulina kuntya. Bannange temuntya. Simanyi lwaki natuuse wano. Nange simanyi lwaki natuuse wano naye sirina mutawaana. Waliwo bamuleese mbirimbiri. Era bano abaana be bamutaasizza. Bambi Eva alumiriddwa nnyo. Kyokka oba alumirirwa ani ono? Munno omulaba mulwadde alina okulya waaye. Bw'aba mulwadde kikutegeeza ate gw'olina omuliisa wekka. Kumbe Eva alabye ng'oluvubuka mugaala we efirimu egenda maaso. Balidde kye balidde n'omulwadde bamufunira kaalyako awo. Mbeera y'ekyalo okimanyi munnange yakatabaaza ako. Tugenda maaso. Kyova ninga bulijjo tugenda maaso mpola mpola. Kale no mu kaseera kano. Era nga tubatumirako mwenna timu wifi abali Dubai, Jordan, songa n'abantu b'e Kenya nalabidde ddala ng'ekino mukikwasaganyiriza ddala bintu mubiwagirira ddala. Bannayuganda bali e Kenya namwe mbatumiddeko nnyo. South Africa yonna gye musinzira, America n'ebitundu ebirala byonna, Canada. Kati n'okwetegereza kiro kino saawa zino omugoba alagewo. Mwana mulagamba agamba Eva omusajja oyo tumufulumye mu nnyumba. Omusajja twamuyitse mu nnyumba muno ayinza okubeerera awo omutujju naawe. Omusajja tumuleke, omusajja naawe olaba ajjudde omusaayi. Eva agezaako okwegayirira mukwano gwe. Omusajja baleke bamuteeka wabweru, baleke butamuteeka wabweru. Gw'omanyi ki oba mama wange tagenda kudda? Olinga ayagala okundeetera ebizibu. Sooka olabe ebiwundu by'alina kati tumugobera ebweru amazima ku buno obudde. Kino Eva ngenda kikola ku lulwo naye nse mu butuufu omusajja mpulira mweraliikirira. Ayinza okuba yavudde mu bayeekera. Wansi tajja kusula ku buliri bwa maama we. Asule wansi tajja waba asuzeewa mu butuufu nze kyolina okumanya omutima gwe nti gugenda sula nga mutebenkevu. Tugenda mu maaso obudde bwe bwekiro, obudde nga butandika okutambulira ddala nno. Naye ng'ate bali abali mu kuyigga bo tebatudde. Abali mu kuyigga tebatudde. Kati mukira nnyo ogenda okuwulira onazuukusa Eva. Enzikiza eringa enzikiza kwe kuteekako ettabaaza. Perekerako emmanyi mpulira olubuto lunzita. Aguddemu ttabbu, aguddemu nnabe. Gye bayita irimuka. Awulira afa. Olubuto lumuli bubi. Olubuto lumuli bubi.
tugenda maaso ogenda okwatagana baba bakagulawo olubadde okugula oluggi kumbe waliwo abayingidde mu nju bannange waliwo abayingidde mu nnyumba obudde bwe bwekiro ngaaki abatemu abali mu kunoonya bayingidde nnyo machete nswakivu tukakasa tutyanga mulina amajambi banne tetuli batemu bannange tukakasiriza ku kintu temuli batemu nga mukutte zimachete tetulina buzibu waliwo omuntu ayinza okugamba nti sirina buzibu naye ng'alina kyakutte mu butuufu ky'oyinza olaba n'otakikiriza nti talina buzibu naye omuntu akutte ekisoyi kikkiririzaawa nti talina buzibu bannange ate nga bwe budde obw'ekiro ne basooka beetegereza ekiri mu nju omanyi tusooke tubukyegeko wano kuba mpulira nkooye tetusobola kweyongerayo empewo nnyingi nnyo wabweru nga basalawo basule wano jjukira mulimu baana ba buwala kiki ekiyinza okuddirira egenda maaso bagiyita omuyiggo kati omwana eya saawa zino mmeka omwana tannadda yemwe tetugende mu nnimiro salimatiya yono omwana bannange asuke mbuuze mukyala ono omwana akyakola tiyagenze okusula abadde manyi nti nno mwabimaliriza naye era akyatya mu nnyumba na buli kati oli gwe yagenza okusuza akyatyamu mu nnyumba nawe era nga manyi mwabirongoosezza byonna tugenda maaso genda olete munno genda omutima akomewo tulina okulima ali eyo ali mu masaali na munne tetujja kubeera awo kudda mu bintu bitalina makulu tugenda maaso kati nno waliwo omwana yazali kutwala mwana mudwali mutwale payo 12 tekaba kamanyira wano emayiro emu obumu yokka wano mayiro emu okutuuka ku ddwaliro ekulema okutambula ye lwaki tozisaba taata w'omwana wo toddamu kumanyira swayini n'okatunuulira odda wano ofunta entama n'okalaba nno kati nno obudde nga bukedde oli bamukwese mu kisenge kyekyomukisa omulungi basabirira bano bagende naye bagenda omulaba tayagala kugenda jambiya bazirina kati kwekwata nagwa mu kasawo nakirire kasawo tunulira alo jangu wano uwe kuza hapa kuza jangu bana etabarese ne musula wano kati lwajite mugenda njagala kuwa sente zino gezaako kubebaza tukiriza sula fene twagala sente zamwe mugende nammwe mugende kati nawo omulwadde ayinza okukolola n'owulira tabbu omulwadde ayinza okukolola kwata sente onyakule kati ate onyakule nzigambye zikuwa mu bulungi leeta kati nno mugende kyokka tetwetagana na sene zamwe mugende bugenzi ate lwaki onyirira ng'oli wala eyo onyirira otyaki ng'onyirira omulwadde ali eri munda tulina omuvubuka gwe tunoonya kyetumanyi waliwo abamutaasizza bwe mumulabirako bwe muti mututegerezeewo tugenda balekera enamba yaffe banaye tetulina simu era n'enamba zammwe tetuzeetaaga basebe mukwate kuba mugende banaye mugende kwata sente kanyirira ate kesikasika ate gwe kaana gwegwe leka tulabe ono ali eno sebondeka bambi nkwegayiridde ndeka munnange nkusaba busabi ndeka twala ne sente ate tobaako muntu era gwogamba tubaddeko waneene ate bw'olaba oyo kyali mutunoonye mututegerezeewo ffe tuli babyakwerinda ku kyalo
Oddawo nyirira kale golugezigezi. Tikagala bantu kulaba tikanyirira. Tugende. Tewali budde. Bannango babigenze singa bigenda nno. Sise. Gagenzo kakasa nti ye gagenze. Somulande ne bwavaayo kati. Obedda ali eryo izo banga wekwesa akakololo bino ebifuba biringa ki. No baloketi erimu n'eki ngerimu n'ekinnya. Akyalumizibwa musajja wattu. Bannange musajja gwe nga bakunoonya nnyo wakoze ki? Bannange amazima gennyini nange sijjukira ki. Wandibadde okwata ku buno ogenda ku poliisi. Gamba Fred wo akwate kuba atuviire bannange saagala kugwa mitawaana. Nedda Fred bambi kwate ku. Fred nkwegayiridde mukwano kwate kuba ogenda tuleetera emitawaana. So bambi Eva alumirirwa. Songa omuntu gwalumirirwa abamunoonya bamajambiya. Kyokka ate nga babalagidde tisinga beerawo omuntu yenna aba yamuyambye alina kuttibwa. Abamuleetera engatto ze. Sina kyenjaga mama wange ng'akomyewo. Maama sina kyengenda mugamba kyonna. Tukujjanjabyeko. Kasita tukuyambyeko ekyo ne tukujjanjaba. Kati no naze bamutumya ajja kimese sitawe. Kati ayija ku bano. Ntube ebikofiira abantu basaana jaketi ebyebikofiira ebyo. Tuka bulungi sebo. Eva asibula tayagala nakusibula. Akutta omukono gwa mutaka tayagala gutta. Gamazima Eva olulenzi lwamukubye. Eva lwaki tota mukono gwa munno. Kyokka nange kyokka. Tugenda maaso. Bambi tuuka bulungi. Mwebuwala. Essimu yange. Ogenda okwetegereza Kibanda abadde yeerabidde essimu ye. Ogenda okwetegereza bulungi. Kibanda abadde yeerabidde essimu mu kudda. Ono kwe kusindika Kibanda. Omanye abawala baba bamalirivu nnyo. Kibanda agudde lino ejjambiya ye. Kumba badde akimye Eva. Naye yeegasse kubateekeddwa kati ate okuyiggibwa. Omanyi nti kaddamu kansukumye ku jjinja. Essimu gye nakutumye ruwa. Musajja twasuzeemu naye mu nju. Basi kanfune essimu yo tugende. Kibanda abadde yeerabidde essimu ye yagudde muno. Basi nendaga muntu y'omukyamu obwedda gwe tunoonya yino. Laba firimu. Fred musajja watadduka bwagwa. Alumizibwa. Akyalumizibwa. Bali abasajja balina amajambiya ate badduka. Ate nga kyebagoba bakirabako omuntu alina kyagoba nga akiraba mu butuufu tatera kuggwamu maanyi mangu. Badduka bamanyi kyebagoba. Alo. Luno. Bannange. Eva ng'agezaako kutaasa Fred ng'afuna wamukweka. Basi. Ekyalo kisobola okuba nga kikyo nga buli wamu amanyiiwo. Nga naye akugoba ekyalo mupya ku kyo naye ng'akugoba ng'ekyalo kye yasoma obukutsu. Webeekwese wennyini. Ate bano we bakooyedde akabengo. Obubengo we basimbidde. Anoonyesa akiri. Wakiri. Kati mutaka mukudduka wali eri ajja atandika okujjukira mu mugoba. Ajjukira engeri gye byajja mu boosi yatuyise kiki. Kati bwe biti bwe byatandika. Mwatuse dda obwedda boosi waabwe. Naye yali mukozi ng'ali ku kibinja kino ekyamutaka. Mwaleese mwamukuumye bulungi nti bwe kiri mukama waffe twamukuumye bulungi. Waali ali seefu nti ye. Omwana gwe nabatumye mu mulina nti bwe tumulina. Nina ekizibu kye nnina mwenna nsubira mu kimanyi. Ena kunneetaagisa omusaayi gw'omwana.
sobola kweyagala. Mugagga ono alina ebintu byayingiramu ebimusaba omusaayi gw'abantu. Wansi gye twali. Nanayi naawe. Yes, sir. Njagala mugende muggyeyo omwana oyo. Omwana njagala mumuggyeyo mumuteeke mu buutu y'emmotoka. Muteeke mu mmotoka yange. Wuliriza. Mutwale emmanga eri ku ssabo. Mumutwala eri ku ssabo wakusaddaakibwa omwana muyina muteeka mu mmotoka eyange nze ngenda funa emmotoka endala egenda okundeeta amangu. Nze okutereera wateekeddwa okubaawo omusaayi gw'omwana oguyiika. Mwangu omukole omugagga kyabagambye. Kumbe Fred ye mu kuwambibwa kw'omwana teyalowooza mu kusooka nti kigenda kubeera bwe kityo nti omwana wakusaddaaka. Kati ye n'afunamu omutima omulala. Omusajja ono kitegeeza omwana ayagala musaddaaka. Fred olwakitegeera ebigendererwa byakusaddaaka mwana ekyo sigenda kikkiriza. Kati bw'ati ajjukidde era baali mu lugendo nga batwala omwana ku ssabo akali ak'obulabe. Bwe bafunira akabenje akali ak'obulabe akabenje ako nga kamaze okugwawo ye yasalawo n'akola ki n'adduka na mwana. Yasalawo adduke na mwana. Kati bino byonna bambi abinyumiriza Eva nga bwe byali. Tugenda maaso. Eva nayongera okakasa nti ono omusajja si mubi n'akamu. Kati bano bamuyigga olw'ensonga nti kutambula nga bwe yeteekeddwa okutambula. Banoonya ono anoonyesa akiri lipo eswakidde. Tebasobola kubanga bali wala. Bo balowooza webeekwe. Kati kyagamba balaba obuzibu bwonaawe oyagira nnyo. Amaaso go buli kaseera gali mu maaso tegalowoleza. Tubagoba nti tubateme. Kuba buli obuwala obubiri nzikanfaafagane ne Fred. Kati gwe genda ofungane buli buddemu obubiri nze kanfaafagane ne Fred wano. Tugenda maaso. Egenda maaso. Bagiyita Omuyiggo. Ye firimu egenda maaso. The Ant. Wanje mwana. Abaana bano yagenze okukima munne ate naku. Kati omukulu atandise okwebuuzaamu. Eyagenze okima munne na buli kate bannadda. Kati sinnababbala. Tetulimu olubimbi okuva eri. Tulimye olubimbi okuva eri paka wano tulukubye wano. Abaana bombi tebannalabikako eyakimye munne ne gwe baakimye tebannadda. Simanyi gwe kennyini gwe wamutumye nze kati sirina kyemmanyi era gwe wakkiriza n'oli okusula gye yasuze. Basaawa mmeka tujja kulima lulimbi luno lujja kugwa. naye kati golaba olumbi lunana omukyala ye kululwa awulira akooye omwami ye yingini ekyali kiriya nze nkooye kati oba okooye totula butuuzi mu lubimbi tambula odde waka tujja kugiriira wano mpaka ngekuba olumino luwedde tengenze n'okugenda nze nkooye tetewampasa kunnimisa mbimbi nga ninga musibe mungamba mugende ye n'alusigalako alusigaddeko salimatiyo ligino nemuzi omujjukira mu firimu nkuyanja ng'omuzimu gwa kasekende ate nga firimu ezo zonna zonna bw'ozeetaagira butereevu zifuna waliko emuke video center omuzimu gwa kasekende ekitundu ekisooka n'ekyokubiri ate nga byonna tubirina mu maloboozi n'omutali maloboozi kati bami Fred asazeewo omulambuleko agende bano baagala kutta nze gwe sigo gwe beetaaga gwe tambula ogende oleke butagwa mita tekisoboka nzisobola kulekamu eyo mbeera at least nange banzite kale bagenda kujja bakutta tuyina kuva wano eno ffennaaba amukakase bateekeddwa kuvaawo bombi saagala weeteeka ebizibu eby'obwerere nti awo bambigwamu mbigwamu nze Fred sikuleka mwana gwe kyokka sisobola kuleka ng'olibwa oti amazima gennyini kyokka lengere ekiwundu kizeemu okufeenya mukazi wattu neyewaayo atandika okuddamu ate okuyamba mpola nkitegeera naye ate era nino kiro alumizibwa okkamala saayi alumizibwa okkamala alo akameme gwakasise sise abasajja mwabakoze ekyabwe mwabakudde ki tetulina kye twabakoze bazze waka n'okima munno kati lengera abasajja bali mu ttugo babakutta amajambi yamu abakoze eki siwe kito kiri kati mwababbyeko ki kyolooza si bwe kiri
kumbe bannange omutemu wuno abakutte jambiya basajja bamalirivu nnyo. Kaswantu wuno, kaswantu mukutuuka, kaswantu ng'amaliridde. Tunuulira firimu egenda mu maaso. Kaswantu Kaswantu in action. The movies on production. Kaswantu afumise mwana muwala ekiso watabadde kumusaasira. Ero genda kwetegereza. Kawoko safari na maiti. Kati nno. Kakati. Sise yasigadde. Wabula Fred ne Eva mukama yamanyi. Tugenda maaso. Naye nga ye mwana muwala bambi. Bigwera wa. Omanyi. Nkusibe tuve wano kubanga zibino sijja. Omanyi kye tugenda okukola? Asooke nsibe ekiwundu kino tulabe ntukwate kubo tuve wano. Kuba gye tukoma okulwa wano ate ne bali gye bakoma okusemberera ddala. Kaswatu Eva akola nga bw'asobola okuyamba. Kuba munnange olulenzi lwamumatidde. Kati mami mutaka ayongerera ddala okujjukira. Nenge gye yasanzeemu munnange omukyala gwe babadde bagyeko omwana yabadde ali mu maziga. Omwana wange omu bw'ati ne bamuntwalako. Bino byonna Fred ali mu bijjukira. Yasanze bano bali mu maziga agatagambika ng'akomezaawo omwana. Era yakomye okutegeera ng'amaze otuusa omwana mu bano bannannyini be. Sebo bannange weebale tubadde tumanya omwana wa bannange. Teyagadde batwaleetera bizibu byolwamaze okutuusa omwana. Musange bambi yagezezaako okunnyonnyola. Kati bino byonna bitandise okudda olw'embeera ate kuleetera na bano mitawaana. Byonna binyumiriza Eva. Engeri gye byazzeemu atandise okubijjukirira ddala byonna. Kyate. Bano abasajja bajja tugo. Bannange ogenda okwetegereza akazi katwali. Bannange ogusajja ogutalina kisago guno gwagala jambi ekyali. Kati ono aba alina alima agenda owulire nduulu. Ate kati gwe kumba ono afunyemu ekirowoozo bambi seboni aleka. Lwaki munyirira kyokka munyirira muli wano muwekyanga leka Sibika. Redio gye natadde ewala kikimanda gaagala kugwamu. Kumbe bannange evubuka lirina liryoka lijjiramu ddala ero genda okwetegerezwa bulungi ewatali yadde ataasa ne kiryoka kisalawo omulundi gumu kiryoka mukazi wattu. Kumbe muzeeyi enduulu eri gyawulidde esusse ku kyabadde alobooza, ogusajja ne guvubuka guguno mulimu agavubuka mu butuufu misana tuku muzeeyi mu kutuuka kakumbi omwana abadde ayagala kukola kyono. Mwana nge ng'olabye. Kale no muzeeyi akoze omulimu ogw'amaanyi okutaasa naye ng'evvubuka libadde limaliridde. Bali luddawa. Mulira. Banno baliwa. Mulira. Banno bali. Baba kazooba. Eva bamuse. Ate okusinziira ku kyalobooza asuubira okuba nti Eva mufu. Kwotadde ne sisita wa Eva. Kale nno musajja tugende nga agasajja gateganajja gajja tusanga. Kumbe Eva ayogerwako nti attibwa wuno akyaliyo mulamu. Linda go bannange tunulira babano babaguddeko ejambiya lipo. Kati mukusirutuka okugwa okwewoma mutaka mukukirira ejambiya yamusookayo ye n'agyesigamako era agyesigamyeko
olulimi ne lusowokerawo. Mukama Katonda alina engeri gy'abikkako abantu b'obusubi okusobola okubataasa emitawaana ng'egyo. Tugenda mu maaso. Yeesigamye ku jambiya era ewasalira ddala gye yeesigamye. Kale kigambwa okuba nti Eva ne Fred basobola okugenda maaso ne batoloka era basobola okuwona okufa okwo. Wabula Linda okufa kwe kwaleetera famire y'okulabika nti yasigala mu kutya okutagambika, naye nga kigambibwa okuba nti nno bo bali ababiri Fred ne Eva basobola okugenda maaso ne batandika obulamu nga wayiseewo emyaka emitonotono. Bagenda maaso ne beekuba ekidaala Fred ne Eva. Omukwano gwagenda ddala maaso. Kale no bwetyo bwegenze mbadde Giovanni nga bulijjo nga mbadde nkwereza. Tugenda maaso. Jjukira firimu zino wozeetaaga ozisanga wali eri ku Majestic Plaza mwaliro gwa 5 edduuka namba 8 awo kwemuke video center. Mbadde Giovanni nga mbadde nkwereza nga tubaagala nnyo Uganda yonna. Mweraba.